Alright, abantu bange amanya bampita yekolera the number one music analyst in Uganda. Mugamba mutya bana bamama kansubire nti embeera ebatwala bulungi. Amanya bampita yekolera mwebalo okunjagala nsima akensuso omulimu gwe mukola ogw'okulaba nga buli kyentekayo n'enkubiriza oyo atana subscribing clicking on the bell notification and sharing a link all over your social media platforms. Twitter, Instagram, Facebook, and nemuzi WhatsApp group mona moli buli omu asobole okumanya ebyafaayo bino nabasuubiza okubaleeteranga ebyafaayo bya music industry ya Uganda yavaawa n'abatutumufu abagifuula kyeri wakati awo kyali kitya nakati gye buli eno kiri kitya bw'okomparinga music wedda n'olwaleero aliwa asinga okukunyumira bani abasinza otuteeka ettopaali ku music industry ya Uganda amanya bampita yeekolera n'olunaku olwaleero nga nina omututumufu omulala gwe mbaleetedde eyali emmunyenye mu kisaawe eky'okuyimba mu ngeri y'enjawulo leero ndeese mukazi ng'omuntu ono si mulala bamuyita Freda Namuddu oba mukyala wa Dan Mugula omugenzi kati yenze yeekolera tusimbudde. Bw'oyogera ku bayimbi abakyala ababaddewo mu kisaawe ekyakadonkamu n'otoyogera ku mukyala Freda Namuddu obeera mulyazaamaanya nnyo kubanga Namuddu y'omu ku bakyala abasomesezza ensi yattu Uganda ng'ayita mu kitone kye eky'okuyimba ye abaffe nga tetunnayogera kuno na kuli Freda Namuddu yani Freda Namuddu yazaalibwa omwami George Balunda n'omukyala Esther Ruth mu mwaka gwa 1954 ennaku z'omwezi tezimanyikibwa bulungi n'omwezi naye nga Freda yazaalibwa omwaka 1954 ku kyalo Kituuza e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri ekyagwe. Namuddu emisomo yagitandikira ku Kituuza Primary School era nga emisomo teyagigenda wala nnyo era yakoma mu bibiina bye ebisooka. Okusoma nga kuganye Freda Namuddu yasalawo okugenda ewa ssengaawe amanyiddwa nga Nabisanga eyamutendeka okuzina amazina amaganda n'amazina amalala ag'ekinnansi agawerako ag'amawanga ag'enjawulo. Ssenga Nabisanga yali yafumbirwa omwami George Kayunga eyali akola mu lubiri ono yeyambisa omukisa okutwala Namuddu ne ssengawe mu lubiri ayongere okubabangula mu nzina y'amazina amaganda. Freda Namuddu ng'amaze okukenkuka okuzina amazina amaganda yeegatta ku kibiina ky'amazina amaganda ekimanyiddwa nga Kisanjufu Nankasa Group ekyali kikulemberwa omwami George Kimbugwe. Eyo gye yamalira ddala akabanga akawerako wabula nga mu mwaka gwa 1971 Matiya Kakuumirizi eyali muninkine owa Freda Namuddu obadde okimanyi nti ne Matiya Kakuumirizi yayitayo. Matiya Kakuumirizi yamujja mu kibiina ekyo n'amutwala mu kibiina kya Uganda Dancers ekyali wansi w'ekibiina kya Mbuya General Quarters ekibiina kya Mbuya General Quarters Band nga ekibiina kino kyekyali kikulembera okusanyusa abantu ku mikolo gy'eggwanga emikulu gyonna nga wayiseewo akabanga Freda Namuddu yeegatta ku kibiina kya Kadonkamu Cultural Company mu mwaka gwa 1973 nga eno gye yasisinkanira sserulungi we muyite Dan Mugula eyakuyimbira ennyimba nga essalambwa eryakula taliyo omwana wa Irene n'ennyimba endala nnyingi nga omuli omukazi Second Hand. Dan Mugula yatandika okuperereza Namuddu era okukkakkana nga basiza kimu nga nkuyege nga batandise okukuta nga bakola omukwano ogw'ekikulu. Teweerabira nti Freda Namuddu yali muninkini wa Matiya Kakuumirizi mu kusooka wabula Dan Mugula bino tebyamuyigula ttama naye n'atandika okukasukayo obugambo obusendasenda obusikiriza era okukkakkana nga Freda Namuddu abubase nga bakkiriziganyizza yenze yeekolera tugende mu maaso. Ebbanga nga liiseewo
Freda Namuddu neba Dan Mugula begata komati akakumirizi yali akayimbulwa okuva mu komera eruzira mu buddobo ne batandikawo ekibiina kye bayita entebe gita singers ndowooza bangi mugijjukira omwali Dan Mugula Mati akakumirizi omugenzi Sulaiman Mayanja yakuyimbira akayimba irimu basiramu bannaffe abooluganda ndowooza mukajjukira bulungi akayimba ako. So basalawo batandike ekibiina kya entebe gita singers wabula Freda nga tannaba kwegatta ku entebe gita singers yasooka kwekukumako mu kibiina ekyali kizina amazina amaganda ekyali kikulirwa omukulu Senkubuge Buuza kyajja kitya yenze yeekolera tugende mu maaso. Munange oluvannyuma lwa Dr. Paul Milton Obote okukomawo mu buyinza mu mwaka gwa 1980 yatandika okutigomya abayimbi ab'enjawulo abaakubanga ennyimba nga zivuma omulembe gwe ogwasooka nga bwe bawaana Idi Amin yabajojobya era abayimbi bangi badduka ne badda mu byalo ewaabwe abalala ne bafuluma eggwanga n'abalala ne batuuka okwebika nga mu beebika mwalimu omwami Christopher Sebadduka eyaddukira ewaabwe Butenga n'atuuka n'okwerangirira nti yafa asobole okuwona ekibambulira ye Dan Mugula eyaddukira ewaabwe Egomba bw'alinda embeera ekkakkanemu ate ye Mati akakumirizi yakwatibwa n'ateekebwa mu kkomera eruzira ku biragiro by'omukulu Dr. Apollo Milton Obote. Mu entebe gita singers Freda Namuddu yayolesezaayo ekitone ekitenkanika era nga eyo yafulumizaayo ennyimba nnyingi nnyo ezamutunda nga ezimu ku nnyimba ezasinga omutunda okwaliko oluyimba lwa bulijjo kadi nekubako oluyimba lwanvako ndi mufumbo lwe yayimba n'omwagalwa we Dan Mugula kosa oluyimba lwa kange nkagala era lwe yayimba n'omukulu Dan Mugula okugattako ennyimba endala nnyingi zemumanyi ne zemutamanyi naye ng'ezisinga nja kuba nzibawa mpola mpola. Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Desemba omwaka 2016 gy'emyaka gigenda kuwera 4 gye twakakuba kati emabega kyakakasibwa ab'eddwaliro Ensambya nti Mukyala Freda Namuddu yali tasobodde kusumatuka kirwadde ekyali kimaze akabanga nga kimubala embirizi ekyakkookolo w'omumwa gwa Nabaana muyite kansa eyamala akabanga nga mubala embirizi era olunaku olwo Freda Namuddu yayabulira obulamu obw'ensi eno wabula nga Freda we yafiira yali ali mu kibiina kya Lion K Stars ekyali kikulemberwa omukulu Kapalaga Baby mwe gwe muyita Lutuwe yali akola programu Wolokoso Radio Usimba ne taata we omukulu Celeste Kasule Junior. Freda Namuddu yaleka abaana babiri bokka ab'obuwala okuli Harriet Namata Zaamu ne namaganda Harriet wabula nga mu bufumbo bwabwe bwe babeeramu n'omukulu Dan Mugula okumala emyaka 43 bedu tebasobola kuzaaliramu mwana yadde n'omu tombuuza kyajja kitya nange simanyi nsonga lwaki amanya bampita yeekolera teweerabira okusubscribinga no clicking on the bell notification n'okusharingako ne banno n'ebyo mbibawadde ngenda kubaleetera ebyafaayo by'omuyimbi omukyala Nakinku eyali ow'amaanyi gye bujjakaawo katono ayitibwa Irene Nakitto.